Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Abaana abasoma lwaleero ndi nammwe. Abaana abasoma ng'obadde oyagala obeere n'emikisa mu misomo gyo, kintu kyangu nnyo. Waliwo akanyonyi ke bayita namunye. Namunye oyo singa ofuna akooya ka namunye kakwate okateeke mu kitabo mu makkati. Ebiseera ebisinga obwoyo obwo buba butono tebuba bunene obutera okuvaako. Kakwate nekyetaaga ofune nga namunye nga kalamu. Kiba kikulu nnyo. Kannamunye akuba okaggyako akooya kateeke mu kitabo mu makkati. Oba ofunye kamu tekirina buzibu. Ekyamazima ogenda kubeera n'emikisa mu misomo gyo olw'ensonga nti namunye oyo kanyonyi nno ka mikisa nnyo nnyo, kalungi nnyo nnyo. Bw'oba okalabye n'ofuna okaggyako akooya beera ng'okateeka mu kitabo kyo mu makkati, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Njagadde n'ekyo nkibabuuliremu abaana abasoma. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.